Sonyiwa omusajja naye sisonyiwa ng'akoze eki? N'omuntu omutasonyiwa musajja n'emikwano gy'ayinza obutagisonyiwa kyokka twanase okwegendereza. Era munneegendere nameze nze emyaka gye ndimu gya ntondo walira buli kimu buza abatulaba. Basebo ne bannyawo mbabuuzaako Zeroni Mark Kiyingi Kasazo ndi musajja munnamawulire ate ndi music distributor era neesibye okubeera wano ne Florence Nampija. Nga tutundagenda ku nsonga gye njagala twogereko olwaleero. Njagala twogere ku mwana mulenzi Vyroota. Tetumwogerangako Vyroota. Alina akayimba ke Risky ke kali mu kutambula. Alinawo n'emabegaawo ke yakola akaali kalungi. Ndi bulungi. Alina obuyimba ndowooza nga busatu naye nze namusinkana kedda sayidi ze ye Mutungo. Ndowooza amanyika sayidi zeeyo kitintale Mutungo binnema okwawula obulungi kuba ntera okugendayo kiro ate byeriraanye ate ntegendayo kiro naye nga gye namusanga wali abaana bangi sayidi eyo era katolaba music asinga abayimbi abatava sayidi ndowooza gye bujja makinde ejja kyuka abantu bananeke kudde Mutungo biina kitintale naye nga nayo omwana gye namusanga era yaŋŋamba gy'abeera ne music gyamukolera n'abakola videos noyo yakola video era naye weeyo bamuyita Sidini Wala bonna beeyo Mutungo so abaana be Mutungo bonna tubatumiddeko nnyo oyo mwana wamwe Sidini amanya Vyroota musanide mumuwagire. Ekirala nti ndowooza mu bayimbi abapya bonna abaliwo simanyi nti waliwo akola obulungi okusinga Vyroota oyo taliwo. Mu bayimbi abapya abaliwo betulabyeko katugambe kuba ngenda kugamba Vyroota guno omwaka tumuwadde attention okusinga ogwedde yajja ne tetwamuwa attention but guno omwaka ogutandise tumuwadde attention. Ekirala kyalinamu ekyenjawulo Florence kyesaagala weerabire nti bali abaana babadde bayimba amalowoozi amalungi bali Yam Voice ba Unknown naye yajja ayimbanga bo oluyimba lwa Ndi Bulungi bw'oba oluwuliriza naye ku luno yayagadde abawukanemu because kati era kyembadde ngenda okubuuza nti bw'oba omuwuliriza gwe ng'omuwuliriza alina ekyenjawulo okusingako bane. Luno oluyimba lwa Risky lwamwawudde mu bali yavudde mu by'okuwoomereza obuwoomereza okuyimba bulungi nga bali we badde bayimba n'amanya have to stand out n'akola oluyimba lwa Risky mu music ze tuyita ennyimba ezaddala enyimba ezigumidde ezikakase ezinywedde nti zile enyimba ez'okuwoomereza so ziwuliriza omuntu asobola ziwuliriza ng'ali mbuliri ng'ali mu kitanda ne mukazi we n'amala n'ajjako ne beebaka nga tebalina nnyo gye balwagaza tebalina nnyo gye balutwala n'emmotoka oluusi nga tebaluzannya naye kati zino ennyimba nga Risky ze tuyita ennyimba ezaddala nti osobola odduzannya buli wamu ne mu bbaala olukuba ne mu mmotoka olukuba luba lusobola okumpiitinga n'endala ze lusanga mu market so aggressiveness eri mu luyimba luno olwa Vyroota olwa Risky ekulaga nti ya step n'ava wali banne we babadde bawoomereza. Tulabyeko abazze nga Vyroota ayimba bulungi akoze ekyenjawulo abantu bamwagadde kuba najja ng'akola bulungi naye bwana ideas n'emuwanda nenga ate ebyo biri buli wamu ne mu art gye biri n'emirimu emirala gye biri bw'oba otunuulidde agenda asobola okukikuuma. Ekisooka simanyi baani bamumanaginga naye njagala bakreditinga nsayima oyo akimanyi abamanyi abamumanaginga basooka bakreditinga nti ffe bwe tubeera eno backseat nga tulengera music engeri gyatambulamu osooka okulaba oluyimba luno n'otegeera nti oluyimba luliko push kati oluyimba lwa Vyroota olwo bw'olaba engeri gye lutambula mu market ekulaga nti luliko push kati ate ffe abayimbi abakola bwe batyo tubawa nnyo credit nti aba amanyi business gye yajjamu lukulaga buli woogenda luzannya oba ogenze mu bbaala oba ennyimba ezizannya on merit tetera kuzannya bwe zityo lukulaga luliko push kati bw'ebanga push eyo egenda sigalawo oba management egenda sigala ng'ekola omulimu gwayo nga weekoze ku Risky kitegeeza omwaka guno agenda okuggwako tujjako tumwogera ng'omuyimbi omupya asinze amaanyi senga asigazaamu akitegedde kasita abiwulidde ne bwana bataliiko era ajja kubufuna tayinza butabaaka abeere ku show kyenda abeere kweririrwa obubaka bufunye bulungi tugenda kwogera ku kwota y'omwaka myezi esatu oyinza okwogera kwota y'omwaka musajja wange Dikka eri emakindi aba tagitegedde olimba Dikka aba tagitegedde otegeeza kwota otegeeza ki myezi esatu mu kisaawe ky'Endongo gwe mu ndabayo ey'ebintu